abakyala ze batugamba nti tetuzaayo magoba zino ze bateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna. Muzeeyi palishi modo nze ndi mukyala wa movement simanyi na gyali. Ze sente za grow bazimala mudda mu banka zonna bazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi bazigabana ne bazitwala. Teri mukyala yafuna sente ezo muzeeyi. Muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata. Abantu bakwate. Okay, kale ezo Tata, madeza batata. Maliriza sija kwogera bingi naye manyiro baba nanzita simanyi. You people should be very careful. There is no corruption which I don't know. The only problem with Uganda is they say, I have told you, but don't quote me. This is the problem. Otherwise, whatever corrupt thing you do, I know. There's nothing I don't know. You cannot touch these corrupt people. If you touch the corrupt people, the government will fall. They can even bring down the government. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mukazi wattu newankubadde yagamba mwami Museveni nti ensimbi zibbibwa bano bakwate bino yalinga agamba atabiwulira mu katambi akasembi eyo nkulaze mwami Museveni ng'agamba abali b'enguzi abamanyi na buli ekigenda maaso mu bulamu bwabwe akimanyi naye ate bw'otandika obbakwatako gavumenti eba egenda kugwa. Kitegeeza obuli bw'enguzi wano bwatongozebwa nga butongoza ye mwami Museveni kubanga tayagala kuva mu buyinza y'ensonga lwaki obuli bw'enguzi bugenda mu maaso. Si we tugenda okutambulira. Olunaku olwaleero tuzze okwogera ku bubbi obugenda mu maaso naye nga bwa mmundu. Bannanga abantu battibwa. Abantu battibwa. Mu wiiki eno yokka obutambi buli bubiri. Owa mobile money yalumbibwa, kakati balumbye bondi y'emmotoka. Masasi era ne gavuga. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. His Excellency President Bobi Wine agenda London. Mujjukire omulundi ogwasembayo we yagenda e London yabakuba concert oluvannyuma lw'emyaka 10 nga talinnyayo. Yagenda yaddayo yabakuba endongo muganda wange. So ab'e London ndowooza kati muyinayo ekibuuzo kye mugamba kati aleeta ki kuba yabasuubiza. Wabula ng'agenda e London waliwo kyenjagala mutegeere. Bobi Wine tafuluma ng'agenze ku ndongo yokka. Buli wafuluma eggwanga aba n'ensonga emututte enneekusifu. Kati gwali eyo ojja kusanyuka lwa ndongo gavumenti egenda kweraliikirira lwa birala. Dwe yasembayo agenda okuva e London nga tannatuuka Uganda Anita Amongo baali bamutaddeko sanction. Kakati abakulu buli we bawulira nti afuluma obunkenke okutya n'okusattira okubeera mu State House ne mbakungu ba gavumenti babuuza kiki kyazzaako. Songa nyingi tugenda kubeera nga tuzoogera. Era mu ngeri yemu tugenda tunuulira ku Right Honorable former Speaker Rebecca Alintwala Kadaga yajjayo empapula okuddamu okwesimbawo ku bwa MP. Then wano ninawo ebibuuzo bye tugenda okwetoloolerako. Zikiriza tukole bwe tuti nkomewo tweyongereyo.
Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngenda kukusaba waviri yaffe like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno agenda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Njagala kutandika n'emboozi ya Rebecca Kadaga. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki tulemedde Kadaga? Tumulemeddeko lwa nsonga. Tuyina ebyokuyiga bye tulina okujja wano. Rebecca Kadaga ye first deputy prime minister wa Uganda olwaleero era nga ye woman MP owa Kamuli district. Wuliriza, ye first deputy prime minister mu ngeri yemu ye woman MP Kamuli district. So nga ate mu kiseera kino ye mukyala ye in fact ye vice chairman wa NRM mu ggwanga lyonna. Ekyo nakyo kiteeke ebbali. Yagasseeko okubeera nga ye w'amawulire ku kyalo gy'ava. Ekyo nakyo kiteeke ebbali. Minisita mu mukago gwa East Africa yakiikirira Uganda Rebecca Kadaga. Egyo emirimu giri emeka? Ne kati njagala owulire okubeera woman MP kino tekitandise kati. Abadde woman MP okuva mu mwaka gwa 1989. Mwaka gwa 1989 we yafuuka woman MP owa Kamuli district. Oyinza okwebuuza lwaki njagadde okwogera Kadaga. Ensonga yange eri bweti, yajjeeyo empapula. Naye bwe baba bayise Kadaga ku ssomero oba mu kifo kyonna, ayinza okuyimirira n'agamba nti mmwe abavubuka mmwe emiti egy'enkya. Ddala ayina olukusa olugamba abantu nti mmwe mugenda okugumiza ekibira. Bwe yabadde ayogera nti akomawo ku bwa vice chairperson obwa NRM, yagambe kino tekitegeeza nti neeremeza mu kifo ekyo. Kino kitegeeza nti njagala obuweereza. Obuweereza okukoma ku myaka emeka? Emyaka si kikulu. Mu mbeera ki? Waliwo abantu bali babiri. Si bokka, naye njagadde nkozesa example zino. Rebecca Kadaga ne Moses Ali. Waliwo ebintu bye tukola ng'eggwanga ng'abantu ne bwe tuba tubaagala ku mitima tulina obbakkiriza bawummule bagende babeeko emirimu emirala gye bakola. Rebecca Kadaga ateekeddwa okubeera nga ayinayo akalimo ke, either ayina ente ze, ayina faamu. Bw'aba talina ayiga okulima obulo. Kubanga kino kya bulyazaamaanya okubeera nga kuva mu 1989 Morgan gibeera myaka emeka ng'oli mu kifo ekyo? 1989 nga gwe woman MP tovaawo. Twali tugamba Sam Kahamba kuteesa nga MP minisita yew'ensonga ez'ebweru ate yakulira ekisaawe ng'ayina ebintu bina ebisobola okuddukanyizibwa abantu bana. Kati gwe Rebecca Kadaga kuva 1989 gy'emyaka 36 ng'oli woman MP, kiki ky'okyayagala mu by'obufuzi? Kya bugagga ki ky'onoonya ky'otafunanga? Tugende ku embeera ey'obulamu. Bannange okuwummula kulimu emirembe, kulimu obulamu, mwe mugenda kuwummula ddi? Bwe kibanga ne kati ku mbeera y'obulamu bwo ensi gy'ekulabamu, mu mbeera ebbanga ly'omaze mu kifo ekyo, gwe bw'obanga towummula, gwe tolowoozaako kuva mu buyinza, kati gwe oyinawo odasite
eyimirira mu bantu n'obagamba nti abavubuka mu emiti egyenkya. Tunenya mwami Museveni. Ne bwe tuba tunenya mwami Museveni n'abamufaanana bagende. Tetusobola kunenya Museveni yekanga ne bakadaaga bali awo batudde. Moses Ali waliwo abantu nga bo, God forbid, akyogerako si yakireeta nga singa badda mu bubaka bwa parliament anytime musuubira by election olw'embeera y'obulamu bwabwe basobola okutuka ne bafa. Naye tebakuwa stress za byabufuzi kubanga bakimanyi nti bagenda kulwana bajja kukozesa ssente n'ebiringa ebyo ne state. Rebecca Kadaga nze ndowooza wummulove mu byobufuzi. Otherwise byonna by'olimu kati oli mu kwonoona. N'abaali basigala balowooza nti oli mwensa soogera bubi. Ne nammwe mutunule embeera y'obulamu bwa Kadaga. Emyaka gy'amaze mu kifo kino emyaka 36 kuva 86 89 ali mu kifo. Tubeere serious. Moses Ali atambula asikondoka nga generator. Bweba generator n'ebikondo tebikyakwata. Anogoka bunogosa dde na ddeeri. Bamulemeza mu kifo. Naye ayimirira ne bagaba baleese minisita. Emmotoka ne zikuyitako nga ziriko Foster General. N'okyuka bw'oba togimanyi n'ogamba ani gwe batwala aveemu tulabe n'avaamu nga tasobola na kuyimirira agwa bugulu. Ne bakuyisaako obugombe emmotoka zikulembedde Foster General. Twakitadde ebbali n'agenda n'awummula. Nedda. Eggwanga ate temulifuula lya bawumba tuutu. Eggwanga temulifuula lya bakooye. Katusigalidde ekintu kimu. Kufunayo omulambo gutufuge. Baguwe constituency nti yiyo. Ate nagwo gututwale. Cause waliwo abantu abalina okuwummula. Gano mazima si kwogera bubi nga balina okuwummula. Basigaza akatiibwa kaabwe ke balina. Kati mu Uganda munnabyabufuzi ki awummula naga nti mpumudde naye wendi okunakyalinga oba okumentalinga abata abasituka tewali. Kyokka bakaddaga abo bw'obabuuza balina ababamentalinga. Gwe mubuuze ye amentalinzaani ye anadda wange ekifo akiremeddemu. So nedda. Eno si egy'okuba emmanya y'enkoko. Rebecca Kadaga tufune ku bigambo byo batumuleke tuveeyo buvi. Tumuwulire oba tubireke. Tweyongere tumuwulireko. Kale. Right Honorable, have you read the name and everything correct? Now, our request is that we receive our guests and you're most welcome here. The second vice chairperson. We are going to nominate, give you the papers from here, enter all the details, and then explain to you, and then usher into the press. So members of the press, you can wait a little. We are going to address from our usual point. Okay, all right. First Deputy Prime Minister Songate umane mupi owa Kamuli district. Songa yo tugiteeke ebbali. Bwe manga njitadde ebbali waliwo ebitundu ebimu gye bagenda ng'abawagizi aba NRM bajjawo ebipande bya NUP nga babisangulawo babiyuza ku makubo. Kino n'ogeza okikola ng'oli wa NUP ng'okikola ku kipande ky'owa NRM oba aba NRM oba olidde mu nsi olukwe. Era nga bakusiba bayinza n'okusibako ogw'obutujju. Bayinza n'okugamba nti ekyo ky'okoze oyina emmundu.
myaka ena ng'oli mu kkomera ne tuwulira akatambi kano. Ebigenda maaso mu bitundu nno eby'eggwanga si kitundu kimu twalabye juice side z'ebuyikwe ng'emmotoka namba nga yeetise ebipande byeyodde byonna n'ebitwala nga by'opposition okusingira ddala bya NUP. Kakati ebyo ne bitubiteeka ebbali. Bwe tuba nga tubitadde ebbali njagala ne kano nako tukayiseewo lumu. Bannange eggwanga lifuuka litya failed state? Kino kikulu nnyo. Eggwanga lifuuka litya failed state? Kwe kubeera nga abantu tebakyayina bukakafu ku bulamu bwabwe, nga anytime omuntu asobola okukola kyayagala. Ensi ng'erina obukuumi, ebintu ebimu tebisobola kulabikiramu. Okugeza ennaku zino ng'ova ku mulimu obwerinde bw'amaanyi. Luli tubadde tugamba nti aluddewo ennyo gwe basabula amasasi, leero tebakulinda, bakusanga ku mulimu. Kati tebakuba nti osigaddewo wekka n'abaliwo ne bwe basangawo omuntu bamukuba. Akatambi ako koolaba k'emabega kaawo wiiki ewedde balumba mobile money. Mobile money eyo gy'olaba baagibbako ssente emitwalo 20. Naye eyabba emitwalo 20 kyamwetaagisa kuba masasi okutwala emitwalo 20. Mu masasi ge yakuba n'alumizaamu n'omuntu mulamba just ku mitwalo 20. Singa yalumba mobile money zino ennene kitegereka nti yalina akasente kayagala akawera. Naye babbawo emitwalo 20, just emitwalo 20. Obulamu bw'omuntu ne bugenda. Wano we batugambira nti mu Uganda tulina security era tuli safe. Mu Uganda tulina mirembe. Emirembe giriwa? Ebitongole ebinoonyereza kye bikola kyeki kwe kukwata abatalina muzibu mu nsi ne bagamba bano batujju. Kyokka abantu abalina emmundu abazikozesa obubi ne basigala nga bazikozesa mu ggwanga. Nosanga bakutte ekibinja ky'abaana ba NUP abo batujju ne babatwala na mu court martial. Naye abali mu kubbisa emmundu twalaba abazze bakuba Abachina, abazze bakola biki, bo tebalina buzibu. Ako kati akatambi kamu kateeke ebbali battirawo omuntu ku mitwalo 20 bwegati. Waliwo akalala akaleero. Akaleero ke kokolengeraawo babbye ofiisi emu ng'eno eriye watundibwa emmotoka oba woyinza okuyita bondi y'emmotoka. Wano ennakasero tetumanyi mmeka ze bakuuliise nazo, ne kyonna kitegeeza ki? Bobbi. Abasajja bajja ne bakola bye baagala, misana tebabba na kiro. Waliwo obubbi bwali luddawa, bwali mwaka ndowooza gwa 2013-14. Baali babba cheap hardware, mugijjukireyo gundi Nansana. Basalako
cheap hardware misana sawanga 5 ziyingira mukaaga ez'okumakya ababbi ne baggala ekkubo eno ne baggala n'ekkubo eno teriziva eno ne bayingira ne bakuba amasasi ne batta be batta ne babba ssente ze babba ne batambula ne bagenda nga bakagenda mu ddakiika nga 3 ku 5 ab'ebyokwerinda ne batuuka ne nga bassa abantu ne kampuni bagibbye bigenda okwetoolola bwe biti nga mazima gali nti ababba tebaali bantu ba bulijjo olukwe lwaviira ddala mu gavumenti kati buno obubbi obugenda maaso tebakulimba tosobola kala maaso nga gwe SP wa poliisi nogambu wagenza okola obulumbaganyi tekisoboka era buteekeddwa okubeera ng'eyalumbye bondi eyo ye emabegawe waliyo abalala abazitowa okubba bondi eno kakati kino kifuula eggwanga failed state n'obukuumi bwe mugamba abantu nga tebuliimu kyokka ekiri fane intelligence yammwe gye mugamba ey'akabi eyanguyirwa nnyo okukwata abayina ebya reedi nga n'ebimu tebiriiyo mwe ne mubyereetera ne mubiteeka mu maka g'abaana nti mutwala akirewo kivumbi ne mumala okuggala perimeter zeewuwe ne muteekayo bye muwagala ate mwe ne mubyejjirayo ne mutugamba nti intelligence yakoze ekyamaanyi eriruddawa nga bino bikolebwa eriruddawa nga bannayuganda wuuyo ka mobile money bakabbye mutugamba muyina security tuyina security tuyina obukuumi bukola mulumba bannabyabufuzi so embeera bwetyo bweri mu ggwanga ebyaddala gye mwandibadde mulowooleza okutereeza ebirimu amagezi mugenda ku bannayuganda kutandika kubajjako simanyi ate mubeere ku kkubo muvuge simanya kati ekizibu ky'eggwanga kuvuga speed ya 3 gwe mogani speed ya 3 wali kyekizibu kyo speed ya 3 kyekizibu kyo mu ggwanga wano lwaki bo batu ndabye minister wa transport ne works Katumba Wamala nga ye mu mativu musanyufu agambye yabadde awareness kakati mubadde muvuga emmotoka ku kkubo nga temumanyi na bupande buliko kakati buli omu yegendereza ekyo kye mwabadde muwagala kakati ebitalina makulu mubiwadde amakulu oba speed yebadde etta abantu ku makubo enguudo zo muzirongoosezza oba mulowooza tunatambula ng'amakovu bwe tutaleme kufuna bizibu mumanyi ebizibu ennaku ze mwakateekawo ekintu kyammwe ekyo ekitalina makulu ebizibu bye kireese mu bantu ekyo kinankani kyammwe mumanyi ebizibu sinnalabako mmotoka ya gavumenti etambula ng'esooba mudduka mulinga abagenda mu geyeena mudduka mulinga abagawa bye mugenda okukola birimu amagezi mwe muyisa ffe ne tutambula ng'amakovu nga ebitagasa ku kkubo kakati bino ebipapula tubadde tulowooza nti abamu bijja tutaliza ndabye owa booda alajana ne ŋŋamba n'aba booda wano musajja atuwa booda bamukubye ekipapula kya mitwalo 3 emitwalo 3 wa booda atisseeko bintu bye tebiweza na mitwalo 5 bamukubye ekipapula kya mitwalo 3 kakati ekirala ekiri wano waliwo owakamotoka ye kabadde kamotoka ki mbagambye kamotoka ki kagoofu waliwo owa goofu
bamukubye ekipapula kya taxi avuga golf. Bino bikamera bye mwatadde ku kkubo ebikuba abantu lisiiti nga tebitegeera byo bye bitategeera mu mutategeera. Kamboze ne Mwami Museveni bagenda mugamba vuga speed ya 3 mu kilomita bikoze bitya naye bagenda mukuba ekipapula. Kakati ebyo nga biri awo aba taxi bo basazeewo olunaku lugenda kubeera lwa Mande bagenda kuwummuza ebikola besonyiwa omulimo. Era olunaku olwaleero basoose ne basinkana bekikwatako ne batuula mu kafubo. Kakati minisita tazze asindise Musigire. Omusigire nga byayogera tabitegeera agamba omulimo gw'okulaba ebyo bye mwogerako gwa minisita bamubuuza aliwa ng'atamwa. Abakulu basoose ne bannyonnyola awo katusooke tulabaawo nga bannyonnyola engeri omulimo gwabwe gye gutambulamu. Naye era nga ngenda mu maaso oyo omulaba ayogerera abatakisi oyo yakulira takisi mu Uganda awagira Museveni tayagala n'amwogerako kibi. Emirimu gyatuuse nga gisanyaladde tegyataliza wa NRM nawa opposition. Kati yandiwadde asirikirayo n'asirika n'emimwa n'agisiba ne kakati naye alaajana mutuwa. Insurance kuba tusasula obuwumbi busatu n'obukadde 9. Okiwulira yakoze kakati emipiira tetugibaze ikibaze oilo na diesel filter omuntu asobola okuvaamu obuwumbi ate ebipapula bya sande byo ebyo omuntu asobola okuvaamu obuwumbi 167 omwaka atera mwewunyi ebintu ebyo ebisinga URA terina enforcement esobola kunoonya musolo wekiri kesise terina enforcement esobola kunoonya musolo guno ne local government ffe tuyambako tetusasulwa tetugulirwa yadde amazzi olw'ensonga olwaleero tokozi yaffe nga liita mu kamisona waffe omulungi kale bebo abagoba ba taxi ne bannannyini taxi n'akulira taxi. Oluvannyuma lw'embeera eyo bano bamaze ne bafuluma ne beekandagga era abakulu babalese mu butebe aga musigaze ekintu kyammwe mu kinyonyo nte mmwe mumanyi ne batambula. Tufune abatakisi bano.
abo be bagoba ba taxi bannanyini baazo bekandaze era mu kwekandaga kuno bategeezezza nti olunaku lugenda beera lwa Mande bano tebagenda kuvuga taxi bagenda kera kwekalakasa leero lwakumeka leero lunaku lwakusatu bagenda kwekalakasa ku Mande beba taxi kakati gavumenti yaffe mwe musinga tetulina ne kyetubagamba okujjako nga tulina kizibu ku mutwe sikyo era katubalekerawo kakati bwe tubanga tubalekerawo mutukkirize nate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kubeera London era yatugambye nti abalandana nsalako nzija Mogano ina kompa kampe tulabe okay omukulu agamba nti abalandana bagenda kubeera nga oboolyawo abeera nammwe lwe yasembayo okubeera nammwe endongo yatokota mu ngeri ya buvunaanyizibwa ddala lwe yasembayo endongo yatokota yakaaba era ndani awo tugenda kulaba ku biki ebyali e London ne Morgan akyalina kaatuwa wano tukalindeko oboolyawo tulabe kye tuyinza okubeera nga tukola kaze kale katusooke tukalinde tulabe kiki ekizze ate oboolyawo tukirabeko nakyo tukijjewo lumu okay effective midnight tonight the implementation of automated express penalty system EPS will be temporarily suspended from following kitegeeza babiyimirizaamu tubadde tuli mu kkuba mulanga kakati babiyimiriza nabadde wano saabagambye nabagambye nti mbunnambiro eno programu ogiraba sibo tuli mu campaign eno mwami Museveni sifala okitegedde sifala in fact bino situbyogedde leero eggulo yes nabadde wano ne ŋŋamba basajja bange ne mbagamba mumanyi kino ekiteeka bagenda kiyimiriza kino kittira mwami Museveni ye bw'alowooza nti obululu kakati era ndabye Gen.Katumba wamala mbadde nakamunnyonnyola ne mbagamba ndabye Katumba wamala ng'agamba nti kino kibayambye n'okubayamba abantu muyiga obubonero ne ng'alaba nnoono kikyagamba kale kakati Minister of Works and Transport mu statement gyevuddeyo nayo gy'olengerawo ku screen mbunambiro in fact kino kitandikiddewo okukola okitegedde mu kiro kya leero kino tokkirizibwa kuba muntu kipapula okitegedde mu bunnambiro tekirinza nankya ku makya ne mu kiro kino n'okuba omuntu ekipapula so era kati oli n'agenda ku Entebbe Road kati sipiidi edduka oyinza okutya era system eno ya automated express penalty evuddewo tevuddewo eyimiriziddwa bagisuspendinze tebatuwadde ebbanga ki era wano wenjagala okusinziira mbagambe eyinza obutadda paka kino nkiddamu eyinza obutadda paka tugenda mu kalulu
eno system ogiraba yenna yabadde agirese yagirese kuba kasente naye nga tatunuulidde NRM kyerimu era nze mbadde mu mativu 100 ku 100 nti lino etteeka terisobola kubeerawo okitegedde mbadde 100 ku 100 nga nkima era ndabye leero Gen.Katumba wamala bwe mulabye ne ngamba ono ayina buzibu okitegedde olwedde abasasudde sente zaabwe kyabalidde ezo zagenze okitegedde ezo zo zagenze tezidda naye ne kino njagala abantu bakitegeere nti tubadde twogera ku failed state ne wano katukagireyo ddala ensi etayina makulu sigamba nti Uganda teyina makulu temunkwata bubi naye ensi etayina makulu anyway gwe kinaakugira mu mutwe gwo okusinziira oba yeyina oba teyina naye nze si bwe ŋŋambye bino bye bibeeramu kampa example ku Uganda naye si gye ŋŋamba nti okeera ku makya oli nga yakubye diiru ya paper bag n'agamba ab'obuveera temuddamu butunda mu Uganda n'asooka amalawo paper bag ze zeyaleese obuveera ne buddamu ne bwekaaliisa mu kibuga oli n'agamba nti baleese seat belt emisipi ne balyoka bakwata abantu kukuba ab'ebidduka toyina musipi kasitooko yeggwawo ng'eyo bizinensi ewedde ng'abantu bawulumula zitaliimu misipi nogijjamu bagijjiramu ddala kakati oli najja ne reflector n'aleeta bizinensi ya reflector n'asooka atunda reflector ne ziggwawo kasita ziggwawo eyo bizinensi n'evaawo Uganda buli aleetera mwami Museveni bizinensi bw'ati n'amulaga waafunira ne mwami Museveni n'akiraba nti afunako oyo nga bamuwa obuyinza ku ekyo kati buno obumu obulaba ebyo bikamera bye baleese n'eyo system kati waliwo omukulu eyasomedde mwami Museveni ne banne n'abagamba olaba bwe tuteekawo wano ekisooka tuba tufunamu akasente ne mu kufuna akasente ate n'ebyokwerinda by'eggwanga tuba tubikutte tebalengeza Museveni kyagenda kufiirwa na bya kisiru bye bamukoze kuba eno system ogiraba ezze kati ebadde yemabega nga bagirwana abamu tubadde tugimanyi nga tugiwulira naye nga yagaana okuteekebwa mu nkola okitegeera kubanga amazima amatuvu gali nti yakifere yakibbi gwe tosobola kuleeta kamera ozinstalingemu system eyo nga kamera yekuba ekipapula omuntu okitegeera yekuba omuntu ekipapula kyokka ate nga ebitaala ebimu ku ebiri waliwo n'aba traffic kati ebitaala bitambula owa traffic akuga byaka birina ku red totambula owa traffic akuga muyiteewo mangu muyiteewo kati we bakuba ekipapula banenya wa traffic oba guli ogukamera gwo gutwala information yo okitegedde kino kisystem kibaddeyo in fact tubadde tukimanyi naye nga bali mu kulwanagana bo nga bo bakiyisaawo batya kakati finally ekiwandiiko kikyo kifulumya okuva mu Minister of Works and Transport bakiyimiriza ekisinza okunnyumira tebakirinze na kumakya bakiyimiriza effective midnight okutandika neki tonight sokoleke teziri sawa 4:05 ntwala omukisa guno okubategeeza nti ku saawa zino zennyini vuga emmotoka yo speed gy'oyagala okitegedde vuga speed gy'oyagala eno system bagireeta nga bo bazze kubbiramu se banaye abasajja balina system awo mwami Museveni otukoze bubi abalyake bali mu kwegirisa mu Uganda ne kati yagaye kabulanga negasi okonzetira obululu ndi mu kutereza Buganda for Museveni ate muleeta binankani ezo zetunalyake ebbanga lyonna abigobye okumanya nti yabigobye
Katumba amale etuntu ly'olunaku olwaleero wakati saawa zibadde mukaaga nga zikunukkiriza 7 ayogeddeko eri eggwanga n'abagamba tetugenda jijjawo yakenyini. In fact simanyi lwaki sifunye bigambo bya Katumba Wamala agambe situgenda jijjawo era katwaba kutte duli mubadde temumanyi na signpost ku kkubo kakati tucreatinze awareness njagala enkyadde no Katumba Wamala komawo otubuulire ani abijjeewo a few moment later eno government banayo kababwoseka wallahi ba minister bakola birala ne state ekola birala minister janaga tetujja bijjawo state negabi kale katuveyo munzikirize mbatwaleko mu ndongo oba olyawo ebawumuzemu ku birowoozo Robert Kyagulanyi Ssentamu ali London yawo mwetegeke okubeera ng'ensonga mugikwata so nga ate buli wajja e London oba buli wafuluma eggwanga waliwo ebyendaba ebitokota ajja ensonga jidde ku yandongo bagenda olaba atudde n'abadelegate mu mawanga malala kakati katulabe ekinaavaayo tugenda mu kalulu atandise okubeera nga atalaga amawanga tali mu ggwanga lya Bungereza yokka wabula nategeddeko ndowooza mwezi ki agenda kubeera US era mu nteekateeka yemu kale fe tujja bbeera okuba nga tuba updates zonna munzikirize tubakubemu endongo eddakiika ndowooza nga mmeka tubakube endongo eddakiika nga 10 mugiwoomerwe tugibalekedde Mukama Katonda abeere nammwe yeze Sajime mbadde ne Morgan ku kamera songa producer Abe gyali okubeera agenda kuba ogenda kumixingamu buli Pulo kale banaye munsabireko Ssenyiga Nnuma enkya bwe mutandaba mumanye byaganye so batimu weeri Morgan ajja bbeerawo bwe kinaaba kiganya ajja baweereza Abe waali ajja baweereza bwe kinaaba kiganye bwe kinaaba kisobose I'll be here olunaku lwenkya Mr. DJ kale bawe Thank you.
Thank you.